nga Donald Trump emyaka 78 n'emyezi 7 ateekateeka okulayira afuuke pulezidenti wa Amerika. Owaana omusanvu yine mukyalo we Melania Trump bakedde ku lutikko lwa St. John's Cathedral mu Washington DC okusaba kano ke kamu ku bulombolombo obukolebwa pulezidenti abeera alondeddwa ng'asooka musinzi okuwunga eri Katonda. Babadde mu kusaba nga abantu bakungedde wabweru wa Capitol Building wagenda okubira ebirayiro munda. Kino kikoleddwa olw'obunyogovu obungi obuva ku muzira ne kibuyaga akunta. I elected him because, he is a fighter and he didn't give up. Omukolo gusuubirwa okubeerako abantu 6 bokka nga Trump ava mu lukiiko agenda kwolekera White House okunywa mu kakyayi ne famire ya Joe Biden abadde pulezidenti olwo agenda akuba ebirayiro. Guno gwe mulundi okusooka ddala emyaka 4 okuba ebirayiro okolebwa munda olw'obunyogovu ng'eyasembayo yali Ronald Reagan yakubira ebirayiro mu kisenge olukulenda 45 ku kisaanyi kye ekyokubiri. Trump ng'amaze okulayira asuubira okussa omukono ku biragiro 10. Mu biragiro by'asuubira okussaako omukono mwe muli okuggala ensalo bayoole buli mugwira atalina mpapula za butuzi bamuzi waabwe. His border policy, I think, is out of the 2 candidates, I think he was the best. So, yeah. What would you say is the main? Close the border, and he's going to do it today when he signs his executive orders. He's going to do it. Why was it important for you? Our country deserves to be respected, and the laws deserve to be followed. And anyone wanting to come to our country can do so, but they need to do it in a legal way. My family were immigrants, but they came through legally. Ondira ayagala okumya olutalo lwa Russia ne Ukraine nga zakiddingana nti singa ye yali pulezidenti lwandibadde lwagwa dda. Olutalo lw'e Gaza lwabadde asabirira okuggwa lulinga olulinyiddwa ku nfeete olw'endagaano yasiddwako emikono okulukomya. Ewewereddwa nga pulezidenti Joe Biden asonye yali avunaanyizibwa akakiiko akalwanyisa COVID-19 Dr. Anthony Fauci eyaggalirwa ku biragiro bya Trump ne bamemba akakiiko abanoonyereza ku byaliwo nga January 6 2020 bikalakase bwe balumba Capitol Building balemese okulayira kwa Biden. Trump yali akubanga Dr. Fauci mu biseera eby'omuggalo. Biden era asonyiye Mark Milley yali ssentebe kwekwetu mukwata abeekalakasiza Capitol Building nga ye yakinoganya nti yali akola mirimu gye.